Webale kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. Kk Tv. The global experience. The might. The power. And all you need with Kk Tv. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk Tv. Museveni eranga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tonna kyoli. You are watching Kk TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, basalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe oba bankuba bankube oba banzita banzite oba kyekigwawo kigwewo. You are watching Kk TV. Waliwo gwe tutasabidde ani Bobi tetumusabidde, emuyimuse emikono tumusabire. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tusabira abo bonna abali ku ludda oluvuganya obakuumenga balamu, babeere n'emirembe, abasibe bateebwe, abalwadde bawone mu linnya lya Yesu. Waliwo gwe tutasabidde baweddeyo, amiina. Waliwo gwe tutasabidde ani Bobi tetumusabidde, emuyimuse emikono tumusabire. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tusabira abo bonna abali ku ludda oluvuganya obakuumenga balamu, babeere n'emirembe, abasibe bateebwe, abalwadde bawone mu linnya lya Yesu. Waliwo gwe tutasabidde baweddeyo, amiina.